mutabani wa Evelyn Lagu avuddeyo n'akakasa amawulire g'okufa kwa maama we. Agambye maama wange andeseewo, maama wange omulungi amaze nanjabulira kitalo nnyo. Omwana ono agamba nti maama we afudde ku ssaawa zibadde nga 10 ez'ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Muliwa abatumale sente mu mpale abatusuza ku budde tubalowooza tusoke tujjewo agennaku Ever smiling Evelyn Lagu agenza smiling leke wa Katonda. Lagu abadde unique talent mu bulamu ne mu bulwadde. Omanyi abantu abanga ali famous nga alina erinnya there is waliwo ekibambala ne Lagu teyafuuka mwangu lwakuba nti yalwala. Yali that smiling person naddala nga akutegedde. Waliwo abayimbi abamu nga gwalina okumutegeera buli kaseera. Yes. And I believe ekyo kimuyambe nnyo okusigalawo emyaka gino 3. Ejjo nga abadde mulwadde. Yeseena kubanga tubala COVID wa 2020. So gimuyambye nnyo attachment gyalina n'abantu emuyambye okumukuumirawo paka kati. Abadde alina ekivulu kyataddewo ku papazo oluvannyuma kiri ekyali ku gundi ekiganzirwazza obutabaawo. Nga intention is to have a concert ayimbireko ku bantu be bazze just to appreciate her. Netukiza Katonda alina okusalawo n'okusinga. Yes, ndowooza Katonda n'atakikiriza kubaawo. Kubidde mutabani we n'akonfirming nti mami Katonda amuyise. So gegalo so fane tujja kwatongera kuba update maaso awo. Kyetegeddeko yafudde saa 10 ez'okumakya ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Naye era afiiridde mu Waka we w'afiiridde. So I think the son has the whole story of engeri mama yagenze. Abantu abakwatirako Evelyn Lagu okufuna Waka w'afiiridde bannaye mwebale. Omanyi kakati kino ngenda kigamba omuzadde bw'ozaala omwana ate ng'ozadde omu buli kimu kibeera ku ggwe nti obeera n'ebirowoozo kati singa ngenda mulekeraani. Omanyi muzadde wazaala abaana ng'abaana bangi atuka tayimu ye n'abaleka kasita mujjimwe ku nsi mujja kwekumaakuma era abazadde awo Katonda waba atera okubayita atera obbagamba baana bange temweyawulanga. Kaakati omuzadde nga wakaana olina kamu at times otuka time nova ku bizibu bye bikuluma nodda ku mwana. Kati kino nja kigamba because nizo kutakigamba in details nja kigamba nti kubimu ku byasuka okuluma Lagu ng'ovudde ku bulwadde yali mwana. Omwana wange ngenda mulekawa. Era kyovula abantu bwe bagenda ettake nga bagenze mu transplant yasooka mulekayo. Some things happened omwana alina okukoma we Kampala. Kwata yalina vaawo nga alina mwongerayo naye nga alina okukoma we Kampala. Naye nga mu byonna wakati mu kujjanjaba obulwadde bwe ng'agezaako kusooka kujjanjaba bulwadde bw'ono omwana nti omwana wange ali omu. Yeah, actually omuntu yenna bw'alwala being the parent now that I am ovane kukikuluma. By the way, facts, research has it abantu tebafa bulwadde bubakutte. Ti omuntu simanyi alwadde ensigo simanyi omuntu alina akawuka simanyi omuntu alwadde kino. No, stress ejjirako n'ebirowoozo ebingi olumu bye bikutula omuntu ono. Era abamu bwe bagenda mu malwaliro ago ba caretakers bafa kimu. Omulwadde alekerawo okweraliikirira. Lekerawo okweraliikirira. Because abantu abeera ye mulago ku kitanda neeraliikirira abaana. Neeraliikirira zi business nebeeraliikirira ebintu bingi bye bitera obbakutula. Va ku buno obulwadde nti va ku kufa kuno okwekibwatukira accidents and all that. Naye bw'otuuka n'ovaamu okweraliikirira buli lwempulira hafinga nafuye ebirowoozo bidduka eri kaana. Buli wawulyanga mayiga kwedda akaana kange. So it is something ky'osobola relating away. Agenza akiwangudde. So buli muntu yenna alina contribution mu ekyo. Uncle Sula webali nali ayalizita Uncle Sula soogera omukyamba. I think it is Uncle Sula yangamba nti yajinguzizza emmotoka gy'abadde atambulira. Yes, but I think kyali kasente katono. So mwebale buli omu abadde ajja mu bivulu ebyo nga muwa Eve sente. Dero ku telefayina. Ekyatukoze kikulu nnyo kubanga
ebivulu byonna ebya BBS at 7 ebimu si byatendinzeeko olw'ebigwa bitalaze naye buli kivulu kyembaddeko Evelyn abaddeyo kyokka ate nga tajjira mu kifaananyi kyandi mulwadde wadde nga mmwe mumuwera mu kifaananyi kya mulwadde fe mumwe nemukwatibwa ekisa n'omugamba kwata wano linnya wano kimu bibiri n'ayemeza busooka emize bane mwe bale kunzijanjaba lwazalwa bwenkoze bbina bikoze bitya like she had a lifeline so tusaba Katonda akimubalire jagenza ate n'obulamu bwe ebyamusobako naye Mukama Katonda as Ugandans buli omu kyakoze tumwebaza olwa chance okujjanjaba ku Evelyn Lagu twebaze gavumenti twebaze gavumenti yali tamanyi bambuzaabuza but nakalimane goodness she's not nakalimani narrace eyamujje waka namutwala enakasiro ne bakizuula nti obulwadde obumuluma yali nsigo then batandika kuno olugendo olw'ensigo njala kusaba nange abantu abali mu bintu ebya dialysis let's use this opportunity it is an opportunity anyway nga even agwavuddewo naye mukozesa omukisa guno okwongera okuwa awareness because ebintu binotambira mu concert ye is kwongera awareness kwa yali yakkiriza kati nze ensigo ennuma but okwongera okusomesa abantu ku bulwadde bw'ensigo n'ekikwe buva kubanga buluma okubeera nga buli wiiki olina okugenda ku kyuma emirundi ebiri so mu kaseera kano naddala badde batambulira wamu olw'ekibiina ekibadde balinaawo okwongera okutambula okutegeeza abantu ku bulwadde buno obw'ensigo calling it an opportunity is really right abantu abamu balinga saddaaka abalala tufune okumanyisibwa and all that so nze I was actually in P7 najjanjako jjajjange Mulago naye we yali nga onogamba nti room yali next egundi kanti we mujjajja abantu mutukane mu bufuuka ba mukwano nga balwadde b'ensigo naye nga nze obulwadde sibuwulirangako naye nga abantu bakutuka obulwadde abo nengenda obwongo bwange ne bubeera nga butegeera kati when I grew up we nasomera obusawo bwo nengamba waliwo nno obulwadde obuli mu ggwanga abantu bwe batamanya ate nga butta abantu so bwabanga abatono abamu abategeddeko ku bulwadde buno kye butegeeza maybe information again ng'etambula nga bwe tugamba nti fire yalinga saddaaka okumanyisa akawuka ka mukenenya so bwabanga Evelyn Lagu yentandikayo okumanya nti obulwadde buno gye buli ate buttira ddala tubutangira tutya esobola okubeera entandikwa kale ate gyamaliza tubawa update yawo maaso oba divorce asobodde okutuukayo in time okay naye wetwogerera saa zino omubiri bagugyeyo waka guli mu funeral home balina okumugjamu ebyuma badde alimu ebyuma balina osooka okumugjamu ebyuma yenna asobole okubeera nga ateerera bajja tubanga batuwa details endoza maaso awo banna abazubairi family bane tubasaasidde nnyo mwere kubeera n'omulamu bwa Eve ebbanga lino lyonna ebimu ku bintu bya Evelyn Lagu obulwadde wajje bwatandikira era biki byayiseemu byengenda okuba nga nkunnyonnyolako Evelyn Lagu yaani Evelyn Lagu ayimbye ennyimba mmeka era ayina albums mmeka abadde akola mirimu ki byengenda okuba nga nkutuusaako mutabani we amaze okukakasa eggwanga nti maama we kati ze mbuyaga ezikaza engoye okusinziira ku ssimu emukubiddwa baanirizaako mwenna gye musinziira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo olunaku dwa Mande dukedde duddugavu kamala dukedde dwanzikiza dwa nnaku miranga na biwoobe eri famire ya Evelyn Lagu abadde amanyiddwa ennyo nga Evelyn Love ono nga muzannyi wa firimu muzannyi wa katemba ate nga muyimbi nakinku abadde ayina eddoboozi eriwooma okamala wabula Evelyn Lagu kimu kye tugenda okumuyigirako oba oliawo na bingi bwe buvumu amaanyi n'obumalirivu bw'abadde ayina mu kaseera ke ak'obulwadde byonna tugenda kuba nga tubitunuulirako njagala kutegeezaako nti omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajjime abeerawo okuba nga mbatusaako ebintu eby'enjawulo tutambula ne Sheikh Ashraf ono musomi wa dduwa tutambula naye musajja mwesimbu oyagala visa oyagala kutereeza mirimu ebyekika oba oliawo nabyo biriawo byakutabukako asobola okukulombera dduwa emirimu gyo ne gitereera na buli kimu ne kitambula bulungi magida njagala kubanga nkutwala wa Evelyn Lagu mu kiseera kino
omugenzi. Okusookera ddala Evelyn Lagu abadde n'ekivvulu ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'ekkumi. Mwenna mujjukira bulungi nti Evelyn Lagu yayina ekivvulu ku muganzi Lwazza. Ekivvulu ekyo kyavaako ebizibu bingi. Ampuliriza, ekivvulu ekyo ebiseera bwe kyali kirina okubeererawo baagenda mu maaso n'okuba nga balumbibwa poliisi ya Uganda era ne bamukubamu omukka ogubalagala. Mwalaba ebyatuukawo, gwamuyisa bubi nnyo, yali mu kagaali mukazi wattu, ne babakuba omukka ogubalagala Uganda Police nga tewadde na nsonga lwaki yali ebakubamu omukka ogubalagala. Ekivvulu ekyo Evelyn Lagu yali ategese nga ebimu ku biruubirirwa ayagala ayimbireko ku bantu be, ayimbireko ku bantu abangi nga tannaba kubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Azze ayogera lunye nga ne gye buvuddeko emyezi giringa 2 emabega nakolerako emboozi nga nkugamba nti Evelyn Lagu yali asabye oluvannyuma lw'abapromota okutegekera Alien Skin n'okutegekera Clever J, n'asaba promota yenna abasobodde ajja amutegekeko naye nga tannaba kubanga ava mu bulamu bw'ensi eno ayimbireko abantu abangi, kwegamba alabe ku mukwano gw'abantu ababadde banyumirwa ennyimba ze. Era okusinziira waagenze maaso n'okuba nga afiira Papa Misa Kisemakula abadde yamuwadde ekifo ku bwereere wali ku Papa's Sport ateekewo ekivvulu kye, era ekivvulu ekyo kibadde kirangibwa, kibadde kigenda beerayo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'ekkumi. Mukama Katonda tasobozesezza kivvulu kino kubeerayo. Oh my, Mukama Katonda tasobozesezza kivvulu kino kubanga kibeerayo. Kitalo nnyo 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 eri omwana, kubanga Evelyn Lagu ayina omwana omulenzi oyo abaddewo ku lwa maama we, abaddewo mu buli mbeera. Kinajjukirwa nti oba eyamuzaalamu omwana ye tayagala kumanya, nga bwe ziri enkola z'abataata oba oliawo abasinga. Bwe bamala okuzaala ebisigadde balekera bamaama, bwe bamala okuzaala tebaagala kumanya. Naye abaffe munno ne bwabeera mu kaseera ak'okusoomozebwa akafaanana bwe katyo n'otajjukira ekiseera ky'essanyu eky'enseko kye mwafunako obw'olumu kale, ne bw'aba omwana yajja buzzi akaseera ako kaali kaakaseko. Jjukira munno obeerewo at least ku sayidi ye obw'olumu afeeringa comfortable, naye tabaddeewo. Era twalabako interview Evelyn Lagu gye yakola ng'agamba tasobodde kubeerawo. Naye newankubadde tabaddeewo, omwana wa Evelyn Lagu abaddewo okuyamba maama we, okumuyamba mu buli kimu, era nga yagamba omwana wange ono ye buli kimu. Ampuliriza, ebyo byonna nga bigenda mu maaso newankubadde buli kimu kikoleddwa, bannayuganda bangi bavuddeyo okuyamba Evelyn Lagu mu mbeera ez'enjawulo. Evelyn Lagu obulamu bwe bwatandika okuba nga bukyankalana mu 2019 around there, ne bujja ne bwonoonekera ddala mu kiseera kya COVID. Abadde mu bulumi obutakoma, obulumi obutasalako okumala emyaka kumpi 4 egijjudde. Naye ebimu ku bitavudde ku Evelyn Lagu ye smile, ebimu ku bitavudde ku Evelyn Lagu ke kamwenyumwenyu, nti buli kiseera ne mu bulumi abadde amwenyeza abantu abamuliraana oba abamusemberera. Evelyn Lagu abatolinze n'obulamu bagenda omukwata omusondera ssente omutwala ettake asobole okuba nga akyusibwa. Ebimu ku Evelyn Lagu byali atandise okuba nga oba oliawo n'obulamu bwe bugenda. Bangi baamubika, Mukama zaamubikkako akasubi, obulamu bwe bukyankalana waabuzza, bwe bukyankalana bwabuzza, naye finally amaze n'amuzzaayo eri gye yamujja. Manyi mukwano gwange omu yaŋŋamba nti omwana abeera wa musajja, nampa ekyokulabirako, naŋŋamba nti ewa kitaffe eri Katonda gye tuva, ensi ye maama, ye nnyaffe. Nga bw'owulira bagamba nnyaffe Uganda, Uganda ye yatuzaala, naye kitaffe ye Katonda. Kakati bwe tubeera wano mu Uganda tumala era ne tuddayo eyo gye twava.
kale nno kitaffe Katonda atutte omwana we. Evelyn Lagu okumanya abadde muvumu ne mu kaseera k'okusoomoozebwa abadde nga ajja ku bivvulu n'ayimba. Era nga njagala kutegeeza mukwano gwange nti Evelyn Lagu kifaananyi ekirungi okunnyonnyola omuntu omuvumu. Era Evelyn Lagu ebimu ku bintu byanjigiriza naawe byenjagala oyigireko, never give up, topowanga obulamu. Era Evelyn Lagu afaananyeko omusajja eyazannya Black Panther, yamala ne kansa emyaka n'azannya firimu ya Black Panther okutuuka we yaggwa ne firimu endala awo, naye ng'alina ekirwadde kya kansa banne nga tabategeezaako. Kati Evelyn Lagu ali mu kalibe eyo nti abadde n'obulwadde naye nga teyeekubagiza, omusanga abiibyamu, omusanga kwegamba ng'akimanyi ssaawa yonna ndi ku ddagala ŋŋenda, naye ng'ate teyeekubagizaako n'olunaku n'olumu. Nentwala omukisa guno okwebaza buli muntu eyakwata ekikumi kye n'asonda okufunira Evelyn Lagu amaka oba ennyumba w'afiiridde. Kubanga njagala okkiriza obwogaane, obulamu abantu abasinga tetufa ndwadde zituluma, tufa birowoozo. Nti buli wolowooza abaana bo tebalina we basigadde, buli wolowooza omwana wo talina kyakulya, oli ku kitanda fiizi taliiwo, nga n'ezinaakusasulira ku kitanda wooli teziriiwo, ofa tonnatuusa. Evelyn Lagu bwe yagenda mu ggwanga erya Ttake yagenda ne mutabani we. Jjukira yali wa kukyusa nsigo bamuwe ensigo emu, ekintu ekitaasoboka nga bwe nakunnyonnyodde mu story eyasoose nti abasawo baamutegeeza ne bwe tukwata ensigo tugijje mu mutabani wo, kuba mutabani yali willing okutaasa obulamu bwa maama we. Ne bamugamba nti ne bwe tuba tukutte ne tugamba nti tukwate ensigo tugikuteekemu ate osobola okufa, n'omwana n'aba nga talina kyasigaza. Yasalawo omwana we asigaze ensigo ye akomewo abeere ku ddagala paka lugaba nnyini byonna wanaamujjulula. Evelyn Lagu kabonero akalaga obuvumu, akalaga obumalirivu n'obutapowa. Naawe mukwano gwange mpuliriza, obuvumu obwo butwaleko, kubanga abantu bangi abalwala ne beekobagiza ne beesibira mu mayumba nti olw'okuba bafaanana nga we baagala. But Evelyn Lagu abadde ng'avaayo nga bw'ali n'agenda mu maaso n'okuba nga ayogera ekyo ky'ayagala ate n'okubeera nga teyeekwese bantu. Njagala kutegeeza nti tutambula ne Sheikh Ashraf mulombi musomi wa dduwa. Munoonyeeko mukwano gwange gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Teweesibaako nnyanja ya bizibu nga Sheikh Ashraf waali okukuyamba. Asoma dduwa n'otereera. Njagala kubanga nyongerako ku Evelyn Lagu. Evelyn Lagu obulamu bwe busoomoozezza nnyo, naye ebimu ku byafudde nga musanyufu kwe kuba nti agenza okufa ng'omwana we ayina waamulekedde, ng'ayina kaamulekedde, nti ne bwakeera ne leero waafudde akimanyi omwana we tagenda gobaganyizibwa. Omanyi obulamu bw'ensi, abazadde tuzaala abaana naye omwana ng'ali omu oyinza okugamba nti aneekwanyakwanya ne banne ne bamukumaakuma, naye omwana ng'omulesse omu mu nsi nga tewali ky'omulekedde, ako nako kabonero kalala. Evelyn Lagu omwana we yamulekedde amaka newankubadde maama tazzikawo, naye ate kiwaamu n'essanyu nti oba oliawo omugenzi gy'anaabeera ajja kutebenkera nti omwana wange tagobaganyizibwa, ayina waatandikira, obulamu buyina we bujja at least okubanga ne bw'anaaba mmiisinga naye ajja kubeera ng'ayina oba oliawo waatandikira. Nsembayo okubategeeza nti Evelyn Lagu abadde muzannyi wa firimu era abadde azannya n'aba Zubairi family. Yes, abadde azannya n'aba Zubairi family. Mu ngeri yemu Evelyn Lagu abadde muyimbi, ayimbye ennyimba ennungi. Ago ge mazima tetusobola kubanga tujjawo ekyo
ayimbye ennyimba ennungi era ku nnyimba Evelyn Lagu zagenze mu maaso n'okuba ng'ayimba njagala onzikirize nkumenyereyoko ku nnyimba omukyalo ono zayimbye ezibadde oba oliawo ezaaleka bannayuganda nga bakutte ku matu nga kwegamba beewuunaganya. Mpuliriza njagala kuba nga nkwitirako katono nnyo mu nnyimba za Evelyn Lagu mu kiseera kino omugenzi era yayimba mu 2017 yafulumya oluyimba olumanyiddwa nga Ogumanga. Olwo lwali luyimba lw'amaanyi. Mu 2017 n'addamu n'ayimba oluyimba lwe bayita Mpulira. Mu 2017 still n'ayimba oluyimba lwe bayita I Love You. Mu 2017 still n'ayimba oluyimba lwe bayita Nkuwadde. Lwaki ennyimba zino ziwulira nti ne zajjira kumpi mu mwaka gwe gumu? Gwe mwaka Evelyn Lagu mwe yakwatira ennyo, wabula njagala kutegeeza nti newankubadde yakwatiraawo ate ekirwadde ne kijja kimulumbagana mu mwaka ogwa 2019 nga gwakaawo. Kitegeeza teyeenyumiriza mu nnyimba ze, yali tannabazipafomingako nnyo kubanga nalaba Evelyn Lagu ntandika omulaba gwali mwaka ndowooza gwa 2012 emakindi awo ng'ayina boutique we yabeeranga emabega wa Makindi House bova ku Petro City emabega bwot ng'okkirira ku kika kalenda aliwo ekikubo ekikkirirawo we yayinanga boutique side zaawo nga mukyala alabika bulungi nnyo naye obulwadde munnange bo tobunyumiza. Mpuliriza bye bitonotono bye nnyinza okuba nga nkuwa ku Evelyn Lagu okuggyako mpozi kye neerabidde amannya ne record label gye yali abaddemu ye ya Africa Entertainment. Amannya ga Evelyn Lagu abadde ayitibwa Evelyn Nakabira, Alizas Evelyn Lagu oba Evelyn Love. Mu kiseera kino omugenzi tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa, katakuumira mpeera abankuumire. Afiiridde mu maka ge, ebisingako awo tujja kujja nabyo tujja bikutuusaako.